Baana mwe navudde ku family, navudde ku benganda. Ntuuse okwesiga emikwano okusinga abenganda. Mwabagamba mbuno simala mwesiga ab'emikwano temulina family zammwe bannange mulabe kyenguddeko. Sente za myaka 4 zonna zifudde gye nkoledde ku kyeyo naye mmwe bakadama bankuba kyemmwe mukitegeera emyaka 4 todda waka. Sente zo kyokka ekinnewuusa mbadde mbawangako ezaabwe. Munnange nguza akataka tukoze pulaani banzimbire emizigo 6 ekisenge n'eddiro nga kuliko akasitoowa ne toilet. Kyokka ntumyeyo abantu bange bennyini ab'omunda 2 nga baŋŋamba mutuufu ennyumba yeeyo mbwera ebifaananyi bye bampa byebyoli byampa kumbe balya bonna ssente. Laba binatumyeyo maama wange ku luno mulabe ennyumba gye yasanze baana mwengenda kwejjambula mu bwensi. Tuli wano tuli mu kutambula batuyita KPJ Dream Goals Consult Limited. Tusangibwa Kawempe okuliraana woofiisi za NIRA. Tulina ettaka mu bitundu ebyenjawulo. Maama tulina wa nawa? Tulina Mukono Kabimbiri ku millions 6 n'ekitundu. Wobulenzi Karachi ku millions 4 n'ekitundu. Wobulenzi Lukomera ku millions 6. Ku Nakaseke millions 4, millions 5 ne millioni emu n'ekitundu ng'eyo eka project. Then tuyina Inamayumba millions 15 gayaza kuhomizale millions 35 na Kigalala millions 45 Zirobwe millions 12 Bugema millions 2 Kiwenda millions 25 So nga bwakugambye njagala nange okwongerako tulina n'eggomba obukadde buli 4 bwokka. Tulina wobulenzi omwogedde ow'obukadde 6 Busunju ali ku millions 3 n'ekitundu our farmland. Then era still tulina Busunju ku millions 7 ne millions 6. Tulinayo enkola gye tuyita save to own land promotion. Eno nno okwata akakadde kamu emitwalo 3 n'okasasula nga initial deposit n'otandika okusasula emitwalo 64 buli mwezi okumala emyezi 5 n'ofuna ploti 5 ku 10 kukadde bwa 4 n'ekitundu bwokka. Kyokka ate nga bwe tukutwala Gombe Kiriri Gomba district osasula akakadde kamu n'ekitundu then n'osasula emitwalo 5 buli mwezi okumala emyezi 5. Mu kaseera kano munnange andaba era ampuliriza tusangibwa Kawempe okuliraana woofiisi za NIRA. Yita ku simu 0700 34 10 ne 0757 62 92 95. Omwana oyo omuwulidde gwe tugenda okwogerako. Kino tetukyogera because tutunda ttaka. Omwana yakolera emyaka 4 nga sente aziwa bantu be. Agenda okumaliriza emyaka 4 akafaananyi ako koolabaawo y'ennyumba gye bamuzimbira oba ke kayu ke bamuzimbira. Lwakuba ekigambo kayu ate waffe kitegeeza era in fact kayu ke kantuntu ke bamuteerawo. Olwaleero twagala okwogera mu bulamu bw'omwana omuwala awuliriza, mu bulamu bw'omwana omulenzi awuliriza era atulaba. Ffe nga KPJ Dream Goals Consult Limited. Omuntu alya sente y'omukubi w'ekyeyo okola bubi nnyo naye nammwe mwebeerere mutandikira awo naawe ku mwana oyo nga bw'omulaba. Munnanga ate si oyo omwana yekka. Lwakuba nti abantu abasinga obungi bo balowooza nti omuntu gw'obeera omanyi n'omwesiga ye tasobola kubba. Nze kyemmanyi kiri ekintu kimu nti omuntu yenna buli w'obeerawo nga omutima gwo guyina gye gukutumira nti olina okukwatagana n'omuntu. Fuba nnyo okulaba for instance kati nga mwe abamu abadiringa n'abantu bammwe. At least funayo abantu abalala b'otayina bw'oyita. Ogezeeko okubagamba okulondoola gwe ebyo by'okola ki by'otaddemu abo b'olowooza nti gwe obamanyi nnyo kubanga n'omuntu gw'otamanyi ye ate asobola okuyirawo omubiri n'asinga kw'oli gw'omanyi. Ekyokubiri maama we asobola okubba ate kizibu okukwata maama wo n'omutwala mu kkomera
kiba kizibu. By the way ne bwaba mutowo oba mukuluwo kubanga bw'omusiba ekika kigenda kukutabukira ekika kikunyigire otekewo fitina otandika okulaba obulamu nga butandise okutabukako. Yes. Naye ate nze ku kyembirivinga nti nze bwe mbaka tugambe ozze mu KPJ a registered company. Yes. Ebiseera ebisinga obungi bwe mba ndi kukubba bagenda kunteeka mu mawulire. Butereevu. Baba bagenda kunteeka mu mawulire babeere nga balaga nti ate simanya ono yeyabbye mukwate buli passport ye mugisibe temugiteeka. Ate nga ne bwansiba nze nga KPJ famire ye tefiirwa. Yes. Famire tesobola keera ku makya negamba lwaki wasibye omuntu oyo, lwaki wasibye owa KPJ nedda. So ebiseera ebisinga obungi kino kibagamba nnyo baganda bange mu abali eyo abantu abatalinyeeko ku nnyonyi atagenzeeko mu Saudi Arabia eyo kumanya kiki kyoyitamu. Remember nze lwaki njogera nnyo Saudi Arabia because yensi gye nalimu kati nze I know what it means omwana okukola emirimu n'akwasaganya buli kimu nga bwe kirina okwasaganyizibwa kyokka ng'alya bintu olumu ebifikidde oba olumu n'atafuna na kyakulya. Kati gwe kiri gy'oli noonya muntu in actual sense eyayitako mu mbeera eyo yennyini kubanga yamanyi obulumi bw'okola ki bw'oyitamu era asobola okufuna engeri gy'akulya. Nakano ndowooza ate kankongereko fuba nnyo okulaba ng'omuntu gw'okolagana naye y'oyo gw'otalinaako nsonyi kusiba. Gw'otalinaako yes gw'otalinaako nsonyi kusiba because bw'otunulatunulamu kati essaawa eno nze yo ke scenario si yeesoose waliwo n'endala eyali ebaddewo era ne balaga omukyala eyakola emyaka gyali 6 bambi mukazi watu n'atuuka in fact yali akolera Dubai n'atuuka ku ekise n'atandika okukolera ebweru ng'akuŋŋanya obusente naye nga gayi yakwata ekalina n'alyoka agimutera n'agiteeka eri mu inbox ye n'amugamba nti yamuzimbira ennyumba era mbu bo bagenda sula ku fule eya waggulu abantu bano abapangisa bo bajja sula mu fule eya wansi naye bagenda okutuuka ku nnyumba ng'ennyumba gye baamulaga omusingi gulina wansi wali kutandika butandisi. Tifa ayagala kwongerako oba Tifa mulabanga ayagala okwongerako ng'ennyumba omumanyiiko ng'ennyumba eri wansi ku musingi okutandikirwako ddala. So that's why mbagambye era omusajja ono ekyasinga okunsesa mu byonna abakamera baba bagikutte bwe bati omusajja yayitira mu maju bw'ati n'aweta kati ono omukazi yagenda okweka abaaye ate alazeewa yejjukira yasigala yatambula bwati nga n'ebirabo yawese nabyo. Ate okwo tugattako n'abantu ffe be tutera okufuna nti omuntu atuma omuntu we n'amugamba genda olaba ettaka batera kwogera bigambo ki abatumiddwa okulaba ettaka. Kati abasinga obungi bwe babatuma nti genda olambulire munne ettaka ng'atandika eyo wala nze sinza eno kuteekayo omuntu wange biki n'amala najja n'alyoka akulimbalimba ekyo nakyo era nkirina ku kesi sinaariyo nti waliwo omukyala maama wa mwana bamutuma agenda alambula ettaka bwe yatuuka ku ttaka because ye yali ayina sente yali ayina miliyoni z'omwana 6 yali alina okusooka okuteekayo nga initial deposit kati yagenda okutuukayo n'amufera n'amala n'akomawo n'amugamba nze eri ntuuseyo n'ewajjudde amazzi eri ewantu wabi naye ky'oba onnyambako bali tobagamba okitegeera bwali no matugga we baali bamutumye munnange bambi oyo muwala omukyala oyo bambi mukwano gwange nnyo atuuka ekiseera abuuza bano babuloka nti bannange gye mwatutte maama wange nga yaŋŋambye nti kisenyi munnange maama omukazi omuvubuka buloka ng'amukubira ebifaananyi ng'amugamba ddala njagala ombule wano ekisenyi kiri luddawa kati bamala babinnyingizaamu ntuuka ŋŋenda nondololo ntandise okulondola ku ki ku ssente z'omwana ono miliyoni 6 ziriwa mumanyi maama bye yanzizaamu maama yaŋŋamba ate nina abantu abalina okunsayiningirako eri mu Sentinel Bank ate simanya Sentinel neetaaga kumbe maama ali mu kunoonya na looni alabe nti asasula ssente z'ono omwana era yamuwaako bukyanga tugendeyo yakamuwaako miliyoni 3 zokka naye ng'oyo maama oyo nno kale juzi waliwo eyajja n'atugamba naweereza ssente zange ez'okulambula n'ez'okugula njagala mutwale bazadde bange taata tugenda okukuba essimu maama taata yagikwata n'agiwa maama n'agamba taata w'oyo mulwadde muyi omwana n'agamba naye taata
omulwadde tebaŋŋambyeko nti mulwadde kuba bulijjo bw'alwala nze empeereza ssente obukadde bwange simanya bwali 6 simanya bwali 8 gye buli njagala agule puloti ya bukadde 12 okukakkana netubafosinga lwampaka okujja okulambula nga balinawo akakadde kamu. Omulala ye yagamba puloti weeri y'amazzi tetwakayana ne tumugamba gwe abantu abo basindike bakomewo ne tugenda nabo ku ttaka ne tugenda ku live ne twetolooza live bwe tutinga loli tumukubidde simu live nga tewali wadde akasenyi. Abamu ekigendererwa kyabwe aba amanyi nti ono yategedde dda ssente za poloti kati ye talinaako njawulo ate yayagala kufunira akabanja kwanaafuna ki enjawulo. Ekyo nakyo ne kireeta obuzibu mu bantu baffe. So bemutuma mwegendereze. Kepi gyeyinza kuyamba etya omuntu afaanana bw'atyo talina be yeesiga oba bamubyebbyeko kati ng'ono omuwala gwe tutandikiddeko eyinza etya okuyamba omuntu bw'atyo? Kati ffe engeri gye tugenda okuyambamu, first of all tulina kye tuyita ekintu ky'okugulawo fayiro. Ffe tukugulirawo fayiro ne tulaba nti essente zo buli bw'oziteekayo oziteekayo mpola mpola ne tulaba mu mbeera ki gye tuyinza kukola ki ne tulaba embeera ki gye tuyinza kulaba nga tukola ki nga tukuyambamu. So tukugulirawo fayiro n'obeera nga buli bw'osasula ssente turisiiti nga yateekamu risiiti zaffe mu fayiro yo naawe okusobola okulaba nga obaako kyo ateininga n'oateininga goals zo ate okusobola okutuuka ku ekyo kyennyini kyobadde oyagala okutuukako. Ekyo mostly tukikolera buli muntu yenna, tetutunuulira muntu ali bweru, tetutunuulira muntu waki kubanga tulina abantu amu abasasula mu mpola mpola. Ate still bwe tuba tukuggyeko ebyo ebifaananyi kubanga ffe tukimanyiko kimu nti akakafaananyi ke tukuggyako n'endaka muntu oba passport yo bye bintu ebimu ku byo ebigoba ku kyapa. Kati that means era oba twagala oba tetwagala tubikola ki tuba tubyetaaga. So ffe yembeera gye tukola era bw'oboyisi muntu nga bano bandi bweru naye nandyagadde okugula ettaka siina muntu annambulira siina omuntu asobola atya okubeesiga era afuna atya ekikye. Nze mu byonna byonna ekintu kye ngenda okugamba abantu ekisookera ddala nga sinaba nakugulya ngeri kiki ogenda kukikolamu nkusaba ekintu kimu nti buli bw'obeera ngaawo mu nsi muno teri muntu asobola kwemalirira kyekisooka. So olina okufunayo abantu nawe boweesiga nga gwe omuntu. Kyogamba nti yadde ensi teri muli beesigwa naye tebaggwangamu stiru era ojja kusanga era kiringa nga bw'onolaba ababbi nti omubbi ensi yes osobola okubeera ewantu nga teri babbi naye era stiru waliyo ababbi ate era stiru n'ekirala osobola okubeera ku ground wano ku ground era stiru ne bakola ki ne bakubba. So mu byonna byonna funa abantu beweesiga ate osobole okulaba nga naawe ofunamu mu kikyokola sikostopinga ekipepali gwange bwe wenna omuntu ali eyo tokkiriza kubbibwa. Ffe nga KPJ Dream Goals Consult Limited twesige omukyalo oyo abadde ayogera bw'olaba bamuyita Peace yaliko kadama ye Director of Finance mu kampani yaffe. Tusobolera ddala bulungi okukuyamba nti osobola okutuwa ssente zo n'otwesiga ne tukuwa ettaka lyo kubanga bangi kibabaddeko era ne bafuna ettaka lyabwe. So n'olwekyo jangu tukuweereze ffe nga KPJ Dream Goals Consult Limited tukulindiridde. Munnange abantu baagala kumanya abamanya abamu bamanyi oba olabika oli mu Uganda osegeera tebalaba kigenda maaso bamanyi bintu bya bulimba kyali kitya watandika otya okumanya ku KPJ n'otuuka n'okusalawo oggula ettaka nga toli mu Uganda? KPJ nasooka kijja ku TikTok nali ntambula ku TikTok nensanga obulango bwa KPJ nensalawo nenkubira nasooka kubira Mr. Shimoni Mr. Shimoni nanyumira namamba okusoma miliyoni 2.5 nendabanga ekitasoboka kati naye nensalawo nengamba nensindika muzeeyi wange ono wano ono ye muzeeyi wo
tokaaba ku myaka emito kati naawe olina ekyapa tokaaba tears of joy. Manche kitegeeza okusindika obusente n'olowooza nti bayinza obbulya naye ate ne tusasula ssente zaffe. Ekyapa kino kabakikulage bakusomere n'amannya gekisoma era ne oba osabye muntu mugamba asobole kukikolerako saaki kabeere muzeeyi yennyini. Farida labayo gali wansi naye simanyi oba ogalaba. Farida oliraba? Asitulemu bw'atyo. Awo Ndaba lyange. olirabye? ekyapa kati ku maapu ya Uganda. Farida wuliriza ebigambo bino. Ku maapu ya Uganda olinako kamaapu ko nga kamaapu kasoma Farida. Ate ne bw'oba kati oyagala genda mu UK ng'oba oyagala genda mu ezo ensi kati ezo ez'abazungu, kino ekyapa kikweyimirira. Block number ne plot number redo oba obirina. In fact yafuna amaanyi bambi n'atongera n'atuwagira n'ettaka. By the way, wafuna atya obuvumu ate otya okuddamu okutuwagirako ettaka eddala ng'ate wayita onaba nafuna kyapa. Nze wange naye kenyini yakakasa nange abali abantu bakulu bantu balamu bambi kinyabo era nenzaamu neyomusasulayo endala bambi ate no nabyo ebyapa aye nabyo ebyapa byawo nabyo weebiri era nabyo womalirayo tumusiibule eka tukusiibule kubanga ojjako abo oba ogendako abagenkana gatya nga ate nebiri ebyapa ebirala obifuna. tweyanziza batuyita KPJ Dream Goals Consultants imite tusanga bakawemba okulina na office zanira tulina ettaka Busunju Sekanyonyi eno badde bagula okadde 3 kitundu Busunju Town Council obukadde buli 7 Kachiyo okadde 12 Matugo obukadde 2 tulina ziro obukadde 12 tulina ezo nana ziri 5 ku 10 tulina Mukono Kabimbiri obukadde 6 n'ekitundu ate tulina ne wobulenzi obukadde buli 6 tulina ekajjasi nakigala bukadde 5 Kawempe bukadde 10 tulina ettaka mu bitundu ebyenjawulo naye nga tulina n'enkola gye tuyita ya self to own land promotion. Wobulenzi osasula akakadde kamu mu emitwalo 3 initial deposit buli mwezi n'osasula emitwalo 64 okumala emyezi 5 n'ofuna ettaka ku bukadde 4 kitundu. Kati ate ku luguudo luno olw'Egomba mu Gomba district tulinayo Gombe Kiriri Country Home Estate osasula akakadde kamu n'ekitundu oluvannyuma n'osasula emitwalo 5 buli mwezi okumala emyezi 5 n'olifuna ku bukadde 4 amasannyalaze n'amazzi weegali tweyanziza webale nnyonnyola ekyapa kakyakapya ke bakireeseeko k'osobola okutegeererako